Fenna tulina empisa ensi ufunga abakyala. Neze ndoze banga lyembedde wano twali na yampuliddeko nga nyumya ku nazaala wange. Niye nga siyinza kugamba nti tebalina kye baali bankoze. Tewali yali yampuliddeko, isn't it? Actually kababeere balamu bange. To mention a name nga mulamu wange tewali yali yampulidde. So mwamutunuulira internet eno ne mugamba nti buli aliko mukazi. Abasajja bangi mukyaswaziwa nnyo. Abasajja abasinga munoonya kuno abawala ng'omuwala amazima afuna mugwalabika bulungi naye nga yennyini ayita bwereere ng'alina omubiri omulungi naye nga ali bwereere babeera mubaala ku shisha. Abakazi ng'abo bw'omuwasa oba bw'omufunyisa obutoto subira type bwetu asobola okulaga the public ti asobola okubeera mu bbaala ne bamusqueezinga ali ku shisha n'apostinga then okere ku makyo ogambe nti omuwasa nkyajja kukyuka. No, there are certain behaviors that can change, but there are certain things that cannot change. Mbabulira amazima. Nze simanyi bwe nnyiga n'entandika okukwata nazaala ate mama nandivumako bamulamu tandika okwanika obuzina bwa nazaala ku social media kuno. Abantu abasinga you're sympathizing with the public. Naye ngenda kubagamba nga baganda bange public egenda kumala ekuveemu. Bino ebyokuwoza nti tokyalina ky'oswala okuggyako nga tobazaalangamu. Bane oba tewazaalayo mwana, it is better you speak anything you feel like you want to say. Okitegeera waliwo saddaaka zetukola mu bulamu oba waliwo ebintu byetukola mu bulamu okitegeera nti okisigira mwanawo. Waliwo ebintu byolina okukola ng'omanyi okisigira mwanawo. Osigidde ky'omwanawo. Okitegeera kansooke mblokinge bano ababiri kubanga abanyankole mbamanyi embeera zammwe. Abanyankole mwali bufumbyeko ddi nga lutalo. So ekintu kye bayita nazaala nze ndabyeko abantu be bagoba mu kika. Nze ndabyeko abasajja bazadde baabwe batuuka okugaba ebintu omwana oyo ne bamumma. Abamu kumwe mumanyi muli bakazi musobola okukola. Simmwe Dora siye mukazi asoose ku internet okukaaba omusajja olw'okuba tamwagadde. Dora nze wampaako gundi n'ongamba nakubuuza Bruno K omwagaza ki. Dora wangamba kigambe ki. Nze njagala abeerewo nga a father figure. Njagala ambeererewo mu zino ennaku zendimu. Ompuliriza. Njagala ambeererewo kale nange mpulire nga bw'omanyi embeera z'ekikyala nga tuli lubuto twagala nnyo tubeerera bwe wangamba. Dora si gwe mukazi asoose okukuza omwana obw'omu. Bambi togenda beyond. Gwe wasooka okujja ku internet. Oyabye Bruno K. Tewali muntu yali avudde. Gwe watankuula luno olutalo. Nevertheless, nazaala tasobola kuvaayo kwogera. Fuba nnyo okulaba nga bw'oba oyogera weerekeramu kaliiko gamba naye nazaala nga ye tannayogera. Lwaki munyigira nnyo mu bintu bino? Muleke mbabuulire. Eno internet, it is just an app where you can destroy the rest of your life. Dora, mpazi ng'ogenda kufa bakuzaalamu. Teri musajja ali serious awulira by'oli mu kwogera asobola kuwasa. Era n'agenda okujja agenda kukola kyekimu. Ebimu bireke bigende. Si buli kimu nti ojja kunnyonnyola. Nze nayawukana n'omuntu nayawukana bantu bangi abankubira esimu okumpa interview. Naye saagenda kati kibagasizaawa nze okwawukana n'omuntu wange mmwe munsabe interview. Oli mu kwonoona bulamu bwo. Men are watching you. Ne yandibadde akulaba agambe nti omukyalo ono agambye eby'omu nnyumba tebitotolwa nze kamukwane muwase. Atunuulira by'oli mu kwogera. Nze siri driver wa nnyoko. Nze siri biki. Muganda wange. Ogenze wala. Ebyo by'oliko tebijja kukola. It is a lie. You're lying to yourself. Kale ovudde nnyo ku mulamwa. Nze nsobola okutegeera obulumi bw'oyita kubanga gwe tonnakuzaako mwana wadde n'omukulu wekka. Naye abantu bakuzizza abaana bokka.
naye nga n'okunyega tebanyegangako. Kati gwe weefudde voice to the voiceless, but waliwo ky'oli mu kwonoona ggwe ng'omuntu. Oli mu kwonoonera mwana w'oyo, oli mu kulaga abakazi. Nze mbabuulira abakazi eno internet just. Era neebaza nnyo ali eyo ng'oyinza okulowooza oli mujja wange okubanga ongoberera nnyo kubanga baŋŋambye ongoberera okukamala. Bw'oba gy'oli simanyi oba gy'oli baŋŋambye buli video gye nkola obeerako, buli live gye nkola bali kunfollowinga. Bw'oba gy'oli ng'oli mujjange kubanga mujjange sikumanyi. Naye omu ku mikwano gyo nfanfe yeeyaze mu inbox yange n'aŋŋamba nnyina bye njagala okugamba naye toyogera, ennamba eyo ogimanyi n'andaga ennamba. Ne mubuuza yaki obadde kyani ono eba kufollowinga. Kati weebale nnyo okunfollowinga. Obulamu bwo bw'oba oyagalanga ekintu okutereera tokiteekanga ku media. Kuno ku media tekuliko kitereera. Wano ku media buli kimu kifa bufi. Kasita kituuka wano kifa bufi. Omanya n'akaliko kagenze. Nze mbabuulira bino ebyokuddawo oyombe ne Bruno K yakutikka olubuto gwe mwebaka mwenna oteekemu Nazaala. Gwe weetikidde omuzzukulu. Nze ngamba bireke. Ebintu emu bireke bigende mukwano mpola mpola. Go sikitegeera. Ekintu kye bayita okukwata mu bizigo kyonoonye nnyo mental disorder y'abantu. Buli akwata mu kizigo tosobola kusenga omukazi muddugavu nga bayombera ku internet. Babizigo simanyi kiki nabagambadde ebizigo ebyo biriko ekizibu. Nabagamba ebizigo birimu obuzibu naye mugenda kukiraba. Buli muntu yenna yali akutte mu kizigo aliko mental disorder. Tosobola kusigala kyekimu ng'omubiri ogukyusa gwe wennyini weekyayo ogenda kwagalana. Nze ndaba ng'abantu b'ebizigo bye bakyankalanya gwe batunuleko bonna. Bonna gwe gw'omanyi nti akwata mu bizigo balinako ekintu ekitategeereki kuba kiki. Naye Mukama abagumye bajja kutereera. Si kulimba. Alowooza nti bw'atuula munnange eddoola mukazi munnange. Abo abakutuuza mu media ne bakutyoboola okutuuka okutyoboola nga bwe wanaaza Nazaala oli kumpi kutubuulira ebitundu bye eby'ekyama ebifaanana. Bruno K ate obwereere bw'okale nga bwe wayogedde. Naye Nazaala wo ya buli muntu yaliko nga bata obwereere bw'omukwano. Ebimu mpola mpola. Nange kennyini agamba nti sitya biduduma baneesaa kuvuma Nazaala na Sezaala. Abate mbasika wanga mudde. Zibannanga atolo kirabika mba wakufa bufi omusajja abanga anemye bulemi. Sisobola kutuuka ku salivuma Nazaala kutandika kumutyoboola. Nsobola okutunga ne mutabani we nkisobola. Ate ne mutabani we mba mpozi nga simuzaddeemu mwana. Naye we mba nkuzaddemu omwana nze saana kuvaayo. Sisobola na kuvaayo kwogera bannange. Baana mmwe siina mpisa. Nekireka kiringa bwe nakira ku makya ne nkwata omusajja yanzaalamu omwana ne muvuma. Naawe sijja kutuukawo. Yesu Kristo. Bannaye sirina nsonyi mugamba wano nze nsingayo okubeera ekisassalala. Naye nabye sijja kukola. Naye munnange eddoolo otulaba ffe abazadde abaana. Abaana tubaweeredde tubasomesezza gwe nno okyalina kaana tonnamanya oba onookazaala oba kanaafa n'okufa tonnamanya munnaye tomanya. Kubanga leba kuzaala kufa kuwona byonna we biri. Tonnamanya na kumanya kiki weetisse. Naye mukazi munnange Nazaala nedda. Nazaala ogenze wala mukyala. Kakanya obusungu funa amazzi onyweko. Tukitegeera nti weetisse kabaka agenda okutuula ebunyankole kirabika kireka gwe weetisse agenda okutuula mu lubiri lw'ebunyankole. Naye mukwano si gwe asoose ebimu bireke. Bannazaala bwe bali batwagala nga bakatuwasa naye bamala ne batukyawa batani bwe baleeta abantu abalala. Musango bw'oba okyawulira nga Nazaala yakukyawa takyakwagala kubanga omukazi yagambye
nti maama we yakwagala natuuka n'okubanga bonna abakyawa kati ate yo omuvumira ki? Bruno genda omenye bino obusonga butini nnyo nno obubakayanya. Omukyala audio gye yankubira simu yasooka mu inbox yange yangamba kigambo kimu ayagala obeerewo naye si kuba nti akwagalako buyambi. Genda omenye genda omenye mwine omuze gw'okutikka abakazi abeeyerusa embuto ate n'otayagala kumenya. Buno bwonna buzibu bwammwe. Toyagala kumenya, toyagala kugambwako ate nga gwe kanaaluzaala wa bino. Bruno K, oli mu kukola ngombo gye bagamba nti abasajja abalungi tebadiba naye ng'oti obodde abasajja bonna. It is unbelievable. It is unbelievable. Bruno, genda oyogereko n'omukazi oyo omugambi enough is enough. Otherwise, tunaaba tuliawo engeri gye yanaaza nnyoko nga bwe yabyogedde sawa yonna obwerere bwa nnyoko bufuluma mukwano. The woman is very serious. Taliiko kafansonyi wadde akatono bwe kati. Naye mu mutima mulungi omukazi obwerere bwa nnyoko wakubuta. Kirabika we yali amunaaza yamukwata video tufudde. Kubanga watuuse okubanga ayogera bati namunaaza ne mulaba buli kimu ne munaaza buli wamu. Ekiddako kutabwerere tufudde. Nze nafudde dda n'ebigambo byampeddeko dda ngumya mutwe. Essaawa yonna Mama Bruno no tali ku social media essaawa yonna. Ate gwe baanaaza gwe baake banaye basajja mmwe mwagala okwegatta naye mutandika okwegendereza abantu bemwegatta nabo. Basajja mmwe muzunzizza ebitundu by'ekyama buli wamu. Buli gwe mutunulako mulowooza mukazi oyo alina akabina oyo simanya. Abamu kumwe mujja natuuka ekiseera mugambe nti atulisi owasaaka we mula n'omanya naye nga tatandise kuyisa mu bantu bo maaso si kulimba. Hey, for that rubbish. Awo sijja kutuuka awamu Abaganda abakyala Abaganda. Bannange omukyalo Omuganda nga yatabuse. Omukyalo Omuganda nga yatabuse ayogera n'ebiri mu mpale wakati n'abikunjuulayo. Nkirabika n'omukyala ayagala kummanyira kamu blocking. Omanyi saagala nnyo kummanyira ku makya. Obudde bw'okumakya buno si bulungi muntu kukeera kumanyiira. Obudde bw'okumakya si bulungi omuntu okukeera okumanyiira si kirungi. Batera kumanyiira ku ssaawa kawungeezi awo. Mukwano obuziina bwa Nazaala buleke. Dora kulwa Bruno ne famire ye. Nze nsabyenga mukazi munno obuziina bwa Nazaala bujje mu kamwa. Bannange bulekere ddala. Oli kumpi kutugamba wamugulira n'ennika tukwegayidde lekeraawo mukyala. Lekeraawo. Nkusabye mukyala munnange. Lekerawo tukutegedde nti gy'oli weetisse kabona naye gy'olaga wala. Bruno K waba yate obwerere bwo genda oyombese ne Bruno K. Mama muleke yomba ne balamu bo naye mama mujjeemu mukwano. Bambi lekerawo tukukakasiza nti gwe mukazi ku internet akutta akati mu kusomera bannazaala. Akatikko kalina era nkukakasa ffenna tukutidde nti oli wa kitalo. Gwasinga mu bakazi bonna be twali tulabyeko weebale nnyo obubaka zaala mu mujjeemu bambi. Bimujjeemu mukwano, bimujjeemu maama w'abaana, bimujjeemu muganda waffe. Bireke obuziina bwe tobuteeka ku social media. Munnange ba interviewers tebajja kugamba. Mukwano lekerawo ye Nazaala mujjeemu toba ne Bruno K kubanga ddala yakwebakako n'abagamba abasajja owoza kangere n'ekikazi ekigenda okundabira bagenda kulangira
mbadde nkusaba oli mwana wa buwala, that is your first born wendowooza ayinza okuba ye mwana wa asooka. Naye bw'ogamba nti baata obwerere bwo ekifaananyi kye baata kwaliko olukindo wali wazaalako dda obwerere bwe baata. Ate mu inbox wabwegaana bwe nakubuuza nti nga ndaba batadde obwerere bagamba bubwo n'obwegaana. Ate kati oli ku social media ogamba bwerere bwo. Naye naawe Doola mukwano. Amawulire tegalina solution. Everyone will turn the back on you. Kale lekeramu bakazi banna abalowooza okufumbirwa emyezi gino egiddako. Baleke abasajja balala kubalabanga bisassalala. Amayinja gemu kuba mugakubira bawala bonna abatannabaako ye batuula mu maka g'abantu. Maama Bruno K muleke. Toba ne Bruno K paka gye binaggweera. Naye maama we muleke. Nkusabye sikukase. Era nkussaamu ekitiibwa in all your decisions and what you're doing. But let the mother of Bruno K be out of the situation. Abasajja bangi batulabira ku internet tebakyasobola kutusinkana buli ddakiika. Omuntu alaba ku page yo n'atandikirawo n'akukwana. Omuntu akulaba ku page n'atandikirawo ne mwekwana ne mukkiriziganya ne mutandika okubeera mwenna oba ne mugenda mu maaso n'emikolo. So bajja kulowooza nti buli ali ku internet mugwagwa mumbatuutu. Waliwo abaana abataata nafuna maka naye ng'ate nabo beetaaga okubaako we batuula kati bo balese otya. So bakyala bannange twogera naye ebimu lekamuko basigale nga bakulabamu ak'obuntu.